Buterevu amakya ga leero enteekateeka nnyingi nnyo ze tuba nazo. Ne leero nzikiriza nkwanjulira ensonga mu nsonga olunaku lwa leero era nga ojjukira bulungi nti kye tutunuulira ebeera nteekateeka yaffe gena mu maaso ey'omwezi ogujja ogw'ekkumi maama mwe yanzaalira n'ennaku z'omwezi zijja kuba mu 8. Olunaku olw'ensonga siteegi ey'ebyafaayo ey'ensonga ey'amakulu stage y'obusiraamu Muslim stage mataali stage abateekamu ensimbi mutwe omukulu ane bateekamu ensimbi ane bateekamu okukolerako ebintu eby'omulembe ebirungi abanaffe aba Zainab Schools olunaku olwaleero mbalina mu studios era ngenda kukwanjula mukadde wa Sheikh Ali Badru Kafero nono nga yazze ku lwa Zainab Schools nga representative ate nga basponsor aba Kampala City Festival 2017 stage ey'amataali. Seeka. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanso okulaba. Alhamdulillah. Muli mutya? Alhamdulillah. Obulamu bulungi? Bulungi sebo. Bitambula bitya? Si bibi sebo. Mpozi mweno. Ate tuba n'obuzibu. Manyize kye nagoba mu bulamu bwange stress. Era oli ne bwagezaako okugamba nti oba omuntu ampe stress. Mutunulira ne nga ku bulamu bwange bw'amogolako akatono bwe kati n'akagule wa kisekka oba muweno n'enkazaako awo ng'ekyo nkita. Saagala stress. Ffe tuli mu mirembe tukolera mu mbeera nnungi. Kabula kato nfaanane. Nange siri muntu wa stress. Ate mwe abasomesa. Soko ombuulire. Abasomesa lwaki temukula? Abasomesa ekituganda okukula emirimu gyaffe tugikolera mu ssanyu. Teri kusiba feesi. Ate terina kutuuyana nnyo. Kwata noniyo n'oyiwako. Ate tulya na bulungi. Mulya bulungi? Esibu. Obiwulidde ebitakaddiya. Mama wange ajati gyali yamunyidoza obiwulidde ebitakaddiya. Nja kwebaza ajati Kuruthum Nabunyamuzaata yakwanaganya KCCA ate ne festival oba ne stage mataali stage y'obusiraamu era yatuukirira bannaffe bano okulaba nga bateekamu ssente mu stage. Njagala ombulize kuba tulaba ate amakya ga leero tweyongereyo. Abooluganda mu ddiini nabe mikwano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nga bwe babagambye ndi Sheikh Ali Badru Kafero ku lwa Zainab Baby School and Junior School. Dyali Zainab Baby olwo mwakula ddi mwayongerako ne mukula nalabye Zainab Schools nengamba nali nkola akalango ajati Muzaata nangamba Zainab no si baby konze schools konze bakula dda nenga mukulira awo era ku bbiri wemuli ku bbiri twali tulemedde ku baby abazadde ne batwegayirira naffe netugamba lwaki tetusavinga abazadde baffe nga bwe tuli nti gwe mudamu wagwo kusavinga abantu netuteekawo junior era kati wetwogerera tuli ku junior 3 sebo tugenda mpola mwaka ku mwaka paka wetutuuka ku junior 7. Embeera ndowooza ogirabye munaffe agenda okutwalayo omwana wo atandikiraawo asome embeera etambule bulungi nnyo nnyini ddala. Be bannaffe bano abateeka ensimbi mu stage yaffe ey'obusiraamu nagambye nti stage mataali stage mu festival eno ebeera wakati wa Serena Hotel ne Parliament tugiyita Kyogamu Ground. Awo ye stage yaffe nze MC waayo nanyini stage eyo. Stage ebyafaayo ebeera ne baminisita ebeera n'abakungu batula bamasheeka ne bambala amajubba ne tusoma ne tuyiga ate nga tuvudde tuli basanyufu. Stage eno mugiwagidde bbanga ki? Tutandikiraawo. Stage eno twatandikira ddala kati emyaka gyaffe guno gwakuna. Nga tuwagira stage eno tuwagira mu ngeri ez'enjawulo. Tuteekamu ssente, tuleeta tent, tuleeta emisaalo ate ne tupresentinga ku katuuti. Essebo. Be basajja abaleeta kaaba nga n'edduwa ezigobererako
oba emikolo egikolerwayo bannaffe gye baakavaamu abava e Makka gyonna abaana abato. Njagala tutandikira awo wennyini. Ekintu kino mukikola mutya ne mugatta ebintu bino byonna? Mpozi muganda wange Ali Boxer. Ekintu kino kyangu singa omuntu abeera nga muzungu agiyita devotion nga yeewaddeyo okukikola. Bw'oba weewaddeyo okukikola kikubeerera kyangu kubanga abaana bano abato Katonda yabakola nti bw'oba omwagala akulaba. Kati bw'akulaba asoma psychology ali mu mutima gwo nti omwagala naye n'akwagala nnyo. Ate nga bw'okimanyi bulijjo nti bwe mubanga muri babiri mwagalana tewali kikola ki? Tewali kigaana. Kati naffe tuba tukozesa omukwano n'obutendeke bwe tulina era buli muntu atubuuza obwana buno obuto bw'emyaka 7, 6, 5 mubukozesa mute ebintu bino nti twagalana tubwagala nnyo nabo ne butwagala nnyo ne tu ending up nga tukola ebintu mu mukwano. Ate buli okola ekintu mu mukwano tewali kikola ki? Kigaana. Sebe ekisinga okututwala awali ne mu maaso n'okusobozesa okupresentinga ku kiri platform yaffe y'Obusiraamu. Neba nnungi nnyo. Ne yeewuunya. Era njijukira luli Haji Naduli yagamba nti abadde ewuwe n'alaba Kaaba. Yagiraba n'alyoka afubutuka kuba mwali live. N'alyoka afuumula mmotoka awo. Najja n'aga Kaaba eyo yemu ku binyangoyiza. Nandikeere kati mu mbeera eyo tukikola olw'okuba tulina omukwano n'abaana baffe. Era abantu baffe bonna abalungi okuviira ddala waggulu. Kuva ku management waggulu paka wansi era ffe tugiyita Zainabu family. Era mbalaba mubanga bito mubulira mu baana abo muzannya nabo okutwaliza wamu stage eno mugiwagidde ebbanga. Njambulire ebyenjawulo bye mugenze mujjamu abaana bammwe kati bye balina ku Zainabu n'omanya nti akantu kano twakajja ku stage. Abaana bammwe bwe mbaleeta tulina ebipya bye tuyigirawo bye tujjawo kuba waliwo ababakoppa ne bajjawo ebirungi. Mmwe mujjawo ki nga Zainabu schools? Mpozi ku Zainabu ebimu ku birungi bye tujjawo bye tujja ku platform yaffe y'Obusiraamu buli lwe tujja. Ekisooka waliwo abatumanya abale tibatumanyi nga bazze ku Carnival ne ba ending up nga balabye Zainabu. Ensomero tubadde tuwulira obuwulizi ekyo tukifunira ddala. Luingira festival stage olugituukako bw'anaagamba ye Zainabu. Ekintu ekirala nga bw'omanyi nti omugezigezi taggwayo bw'aba waba presentinga era naawe wadde oli wasinze mu kupresentinga naye era tobula koosuuza abantu abapresentinze empolampola. Obaako ne koonokolayo noga gundi muggyeko kano. Waliwo omusajja oyo yakuba ettaali awo n'awaana Jennifer. Waliwo obuntu ntwawo bwe nagira ng'omugezigezi bw'aba nenotinga n'obuntu obulala mpozi kati nammwe aboogera ku mikolo tubayigirako. Tuyinza tuuka ku mukolo nange ne gunnema nga nali ndabye ku Ali Boxer ne muganda wange wa gundi oli wa CBS sinza kubatunulako nange ate nenzirayo nga siina kentutte. Kituufu nnyo. Okutwazamu be bannaffe abateeka ssente mu stage yaffe eno ey'Obusiraamu, stage eyitibwa Matali stage. Kampala Capital City Authority mukyala Jennifer Musisimaama Nankulu yasalawo n'aga nti stage eno ngibawadde. Kiki ky'oyinza okwogera ku KCCA okusalawo nga ffe abasiraamu netutongola netuwa stage eyaffe wali era kwe mwava muteekemu amaanyi? Kyenyinza okwogera ku KCCA njagisiima busiimi naddala okubantu abakiwomamu omutwe okulaba nti tufuna platform eyo era nga kubo nkakasa bukakasa nti akikulira ye Hajati Kulthum Muzaata. Naye nga ne KCCA tulina ogyebaza kuba esobola okugaana. Negamba nti mubyagala naye ffe nedda tetujja bikkiriza. Bwe mala okwebaza abantu abo n'enyongero gyebaza n'abatesitesi ba platform eyo nti waliwo ebyenjawulo ebitaba ku stage endala ffe yaffe ebeera mu order kantu ako nange ndi omu kubakateekamu order naye at least nyongera okwebaza bannange n'okulaba nti waliwo uniqueness waliwo enjawulo. Ekyokulabirako tuyinza sangayo omuntu atambula na buveera buno akuzina tukuyita kunywa buveera. Ekyokubiri nalabako security officer nga alina gwagobaganya n'embavu zamugobera ki yali ajjira mu mini ku kituuti kyaffe ayambadde bubi. Police officer azooka mutwalaganya nempulira essanyu muli n'ebirala bingi. So tuba twebaza KCCA okutuwa naffe omukisa tubeera nga tubeera ne platform yaffe ng'abasiraamu kuba ebintu byaffe ebimu tebifaanaganya na byaki
nabi abalala omulala kuyita kusanyuka ffe ate tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. So ensonga eyo esaana okwebazibwa abakirimu wadde nange nkirimu twongere amaanyi. Enteekateeka yeeyo ndowooza omulabye omukungu ono biki byoyinza okwogera ku Zainabu nga Zainabu naddala ku nteekateeka gye mulimu mwasalawo mwandibadde mugamba nti ffe tuli basomesa tunoonya abaana katukole ebyaffe nabano babeere lwaki mwetabamu okutwaliza awamu Zainabu ekola etya okutwaliza awamu ate tweyongereyo. Mpozi nja kusooka njogere ku nsonga lwaki twateekamu ssente then ndyoke njogere ku Zainabu ekola ki. Ezimu ku nsonga lwaki twateekamu ssente nti omukolo guli twagukolako survey nga ebyaddala gwa busiraamu era ne Qur'ani esomwa kati Qur'ani bw'eba esomebwa ffe tulaba butereevu nti aba Zainabu nga bwe tuli mu ssomero lya busiraamu bwe tuteekamu ssente tuba tukoze loosi era tugenda kufuniramu ddala n'empeera kubanga omuntu ajja mu ssanyu n'awulira nti waliwo abusiraamu n'atuukawo n'awulira ku Qur'ani n'awulira ku buntu obutonotono bwe twogera mu ngeri ey'okusaagasaaga naye nga busomesa n'abeera nga agira tugaa tuteekemu ssente kintu kyaffe baleme kitujjako kuba singa tetuteekamu ssente abantu ne bagendeyo nga tewali kaakulya tewali we tusaalira tewali we tukyamira tewali kasanyu ne baba nga tebakyajja kivaamu baba bakikola ki bakiggalawo kati ffe abasiraamu tuba tufiirwa omukisa ogwo tusalawo tuteekemu ssente kintu kibeere nga kigenda mu maaso mirembe na miki na mirembe era tusuubiza okuteekamu ssente paka Allah subhanahu wa ta'ala lwaligamba nti mbajjuludde essebo. Amiina. Zainabu baby Zainabu schools baby and junior mukola biki? Zainabu baby and junior school tuli bato mu myaka naye mu performance tuli bakulu era abantu kati tulina n'omukisa nti abantu bangi bajja ne batubuuza mukikola muta tetukodde wala bambi naawe alibox abo boyagala okukola essomero n'ojja n'ennumba nkubuulirira ddala okakasa kuba tosobola kufuuka nze kakati temukotoggera ekyo tekirabwalabwa mu Uganda tusangibwawe Makerere Kavule mayiro 2.5 okuva mu Kampala wali mu Sento ku Bombo Road tulina ddeyo kasofa wadde nga baagala tuteekewo ekisulo bakalama baffe betuweereza abazadde era enkwata yaffe nnungi nnyo ey'omwana ekyo tekiriko kuteesaako era ssebo okujjako okuyita mu bintu bwe biti naye ffe tubadde tetunnalanga nnyo naye ng'ate abantu batumanyi nga ffe tukozesa mulimu gwe tukola wali oli yagenda n'agamba abalala era abaana be tulina alhamdulillah mu myaka gye twakamala bangi ddala ate nga ne kasente okamanyi kaneneko kitegeeza abazadde bakola ki basiima ekirala mpozi ekitufuula ab'enjawulo ffe tusomesa mwana waliwo abasomesa abaana era musomesa mwana essebo temusomesa baana essebo. Different between the difference between abaana and omwana musomesa asobola okubeera nabuuza have you understood bonna ne bagamba yes n'agamba yes kiwedde n'afuluma n'agenda eka aga alhamdulillah n'agamba clap for the teacher ne bamukubira mu ngalo naye ffe tubuuza mwana ku mwana bw'oba omutesitinga olingiza mu kitabo kya mwana ku mwana n'ojja n'omuga why kino okitegedde era ssebo naddala kati bwe tuba tuuse ku baby school ffe ripooti yaffe tugiyita progress report era olaba omwana atuuseewa buli mwana omuwa waatuuse nga ye avuddewa nti kati mu kubala asobola okubala okuva ku emu paka ku ttaano mu ttaamu tu asobola okubala okuva ku emu paka ku 10 mu ttaamu 3 asobola okubala okuva ku emu paka ku 3 n'asobola okurecognizinga okuva ku emu paka ku 10 ate n'eddiini bwe tutyo individual basis tukola ku mwana era ne bwonkubira kasimu kati omuzadde njagala mprovoking nkubira akasimu angane nti mwana wange ali kuki mu ddiini olyoka owulire bwenyanjuluza buli mwana nti ali mu yasalu nali ku page bweti mu Quran nti hifudhu ali mu page bweti mu luzungu ateekwa okuba atuuse ku kino nakino kuba ndi omu kuba biteekateeka ssebo era mbitegeera bulungi ate abaana bonna tubamanyi era buli mwana nga bwege nti mwana kuki ku mwana so si baana have you understood n'oteeka ebitabo bye mu bbaga n'okola ki n'ogenda nedda ssebo kyekyenjawulo kyetulina pozi n'ekirala tuteekamu abaana baffe good spoken English oluzungu olulungi era neteekamu abaana baffe confidence ndowooza obalaba wali ku platform yaffe
baana bato naye teri yetya wadde obuku era ne bw'omugamba nti address those people nga tolina bigambo by'omuwadde ya abaabirina ayiwa buyiyi kubanga already ekintu at least tuli ku level nnene tuli ku level nnene wadde nga tetugoba bantu balowooza nti tebali ku level nnene bajja tegeragana ne tula ngeri gye tumukwatiramuko naye nga ebyaddala tuli ku level ki nnene eseba bwe tutunulamuko waliwo ekintu kati kye tulaba ebyenjigiriza bya Uganda bigenda bifuna obuzibu obw'amaanyi ennyo kiki ekyenjawulo Zainab schools Sheikh kyoyinza okuŋŋamba Ali Badru Kafel nti tusobola okuteeka ekyenjawulo kino mu byenjigiriza bya Uganda abantu obalaba bitabuseemuko kiki ekyenjawulo kye muyinza okuteeka mu byenjigiriza gwe nga bw'olaba profession kati as a professional teacher ndabira ddala nti abagamba nti education system ya Uganda erina obubulamu ebyaddala batuufu kati era bye bimu ku bintu bye tulwanako ku Zainab baby school ne junior school ne tuteekawo ebintu bye bayita skill development eby'omutwe ng'omwana ogenda muyigiriza okusoma wali naye ng'ate ne bw'aba atuuse ku kompyuta asobola ogikozesa naba computer knowledge ng'agirina jukira kompyuta tolina ky'oba osomye naye you can do anything bino ebya radio mubera ku kompyuta ebya TV muli ku kompyuta ababazi bali mu kompyuta ba artists bali mu kompyuta biki bana ba art and craft kati ebintu byonna biri kompyuta biri ku kompyuta gundi biri computerized kati ekirala edda twatumanga enkoba simane kine tukula mu konzi ne tukola emirawo ebintu ebyo tebikyali ku level era abantu n'abatanatuuka ku level nene ate babivaako so nga ate ffe byatuyambanga nze mukadde wange teyagula ku mulawo nga ngikola tekyetagisa gula muyini waka tekyetagisa nga gula muyini waka nga nze nsobola ogikola naye nga knowledge nagijja ku ssomero kati ffe olwaleero twateekawo era obulabu developinga skills z'abaana baana basobola beekolera earrings kuba abaana bato bo tebabagaana kwedicoratinga bakola bino ebikoomo bangles tuyina sessions ezo tuzirina bulungi era omuzadde awulira nti ayagala omwana abeere ng'ayiga ebintu ebyo buno obuweeta buno obubira Uganda build Uganda wabira ng'ambi kulaga kati buno obugatto bateekako obwo bubira biri obwo omwana waffe abeera mu top class ng'asobola oketandikira bu crafts obwo butonotono obwo n'akeekolera nga tusuubira nti omwana ono okusoma era waliwo abantu bensikira education is not the success it is a success on its own naye success zindala zisigala zikyaliyo kati abantu abamu balowooza nti bona amalosoma kiwedde otuule wali mirimu gikunoonye olatte kuba olina diguli kiba tekiwedde kati olina skills endala engalabi ye erina okubaamu akantu era kyova olaba naffe abasoma obusomesa musinkana nga temwenkanankana naye nga temwasomera mu ssomero limu oluusi akaskiru maama we yaba yakakuteekamu oluusi ku ssomero bakabateekamu nga bano tebafaayo oluusi okajje mu seminars oluusi okajje mu peer groups nga badde olina ne bano ne bakokiga naye nga wabaawo ekyenjawulo kati ffe tugezaako netulya nti abaana bano mu future bandibadde byandyetaaza eki oba oliawo kuba omwana ne waba atandise butandisi kkolero lya ngatto bu designs obwo asobola okuba nti kale tebakubba nnyo oba olina skill ku kintu omanyi oli mu kintu kyotegeera tegeeza olina agasente go oyagala kukola maybe industry oba factory oba ki ekola kino ng'omwana yabisomako at least tajja kubula nnyo watandikira ogenda consultation nyingi nnyo biki nakwonoona budde abaana be tukwataganya balungi kade be balina naye era tubayamba okufuna skills in case ng'ebintu biganye afunako awatonotono waaweetera se embeera bwete bweri tunaatera okumaliriza kitundu kyaffe ekisooka ndine banaffe aba Zainab schools banaffe bano tubeebaza nnyo okuteeka ssente mu stage yaffe ey'obusiraamu nga tumaliriza njagala onkungira abantu ku lunaku olwo ondagirire Zainab weeri awo nkutogende tuyengere kansooke nkunga abantu mwenna abatulaba ku Salamu TV tulina okubaayo ng'abasiraamu kuba tulina ekifo ekyaffe ekitongole gye tutagenda kusanga mwenge oba ebigufaanana tetagenda kusanga nyambala y'esittaza ate nga tuli organized nnyo tutandika ekintu mu budde obuli defined tetugwa bugwi ate era ne tukimala ng'obudde bukyali akaseera k'okusaala tuba nako
wuzi we tugifunira bwe wali ne we tusaalira ate nga tusadde mu jjama bwe wali baganda baffe abasiraamu tubakunga mwenna mujje byonna bye mwanditidde nze ayogera nammwe nandibadde mbitidde singa sikirimu naye olaba nsituukiddemu nga bwe mundaba nfaanana embeera erabika nti ennaku zino bagamba nti kituufu nnyo. Zainabu esangibwawa ompe akanamba k'essimu Zainabu Baby School and Junior School zisangibwa mu bifo birinaanaganye bw'oba ova ewandegeya Bombo Road era Zainabu Baby School gy'osookerako n'oyitawo meters nga 5 mita si kilomita meters nga tonaba na kutuuka kilomita n'otunula ku mukono ogwa right left bw'oba nga ova Kampala ewandegeya ewali Junior School. Tukyali badde tulina omukwano eri abaana twagala abaana nyongero kikkaatiriza nti tusomesa mwana so si baana. Tulina essimu yaffe eri 0700 0700 111 999 oba 999 nyangu nnyo 0700 emirundi 3 ne 3 ye Zainabu Schools. Pozi njala ntwala omukisa guno nebaze management ne bakama baffe bonna. Mr. Muiji, Teacher Anet, Nabu Kenya, Academic Head, Deputy, Teacher Walda Yusuf, Academic Head, ne baseeka bannange bonna Zaidi, Sheka Tuzali, Kanansamba, nti twebale nnyo okukola ebintu abazadde bye baagala. Tweyanza bwe batyo banaffe babadde aba Zainabu Schools abateeka ssente mu festival sebo bale kujja bwe balire ddala neyanza amina mutadde wa Baby Zainabu oba wa Zainabu Baby and Junior School ate atudde musinkane mu kitundu ekyokubiri. Yes, enkukiriza nnyo mukuumulamu olutimba olw'emirembe kwokyali programu mukeeze ensonga mu nsonga nze Ibrahim Ali amakyaga leero tutunuulira nnyo stage yaffe naddala ey'obusiraamu tutunuulira festival tubeera ku nsonga za festival ane banaffe abateekamu ssente ne batubuulira bakikola batya amaanyi bakola batya okuteekamu ssente bakola batya okutendeka abaana baabwe baba basomero oba bajjogina gardens tubaga mukikola mutya oba chipwadiwe ntumuga mukikola mutya oba janati umbuza mukikola mutya so bwe tuli nina omu ku batestes ye mobilizer mu district ye Wakiso abe Wakiso abagenda okuva e Wakiso okujja mu festival tugenda tuga festival Kampala City Festival naye abakolera mu Kampala abamu basula Empigi abalala basula e Wakiso abalala basula e Luweero abalala basula Ejjinja naye bonna bavaayo ne bajja mu Kampala. Mobilizer mu Wakiso district Kigozi Hamidu atenga musomesa ku bannaffe era abateekamu ensimbi aba annual baby school bwetyo bwe tuli amakyagale sebo sanzo okulaba sanzo okusangisa oli bulungi ndi bulungi sebo obulamu buli butya alhamdulillah bulungi sebo bigenda bulungi wasalawo n'ogamba kotwale busomesa sebo atenga buwalimu oli muwalimu sebo sooka ombuulire obuwalimu mubukola mutya nga ate muli bato obuwalimu obwo ngeri tubukola twamala osoma tufuuka abawalimu kugamba netusalawo tuweereza obusiraamu era nga tusomesa essomero kati nga onda nti ndi musomesa ku annual ate era netugenda n'emizikiti egy'enjawulo netuba nga tuweereza obusiraamu. Soka mbulize kwa kulaba kamera yiyo mubuuzeeko amanyi n'amannya go ne gy'ova basebo ne bannyaba bandaba
nga amanya gange Kigozi Hamidu ate nga ndi musomesa ku Annual Baby School Enkowe then ate nga ndi mobilizer wa festival yake eriwonga munana ese babandaba ensonga lwaki ndi wano songa ndese wano kubakowoola mubere nga mujja okwenyigira mu festival nga ffe abaki abasiraamu era nga buli kimu gye kiri teri kintu kyonna kyesitaza era ffenna abaliyo ennyambala nnungi era mbasaba ku lunaku olwo nga munaana mukeere mujje era nga tuyina abantu ab'enjawulo oba abayimbi ab'enjawulo tuyina Haruna Mbiru Basabuwa Natolo tuyina bakubi ba club nabo bagenda beera mu festival eno then era tulina ne Bazubairi family batubuulireko nga ffe abasiraamu tuzanye emizannyo tulina ogyenyigiramu Zubairi family bajje bazanyeemu bakubuulireko engeri omuntu gy'awangaalamu mbeera ki olina stress ovaamu ota stress kwegamba olunaku olwo tubasaba mwenna mube nga mujja mubeere nga mwenyigira ku masanyu ago ate era ekintu kino twakiteekawo kubeera nga tugatta abasiraamu bannaffe tubeere nga tulaba buli omu mbeera ki gy'awangaaliramu asinkane ku munne ebintu eby'enjawulo ku lunaku olwo omanyi bwana Bokisa waliwo abantu abasiraamu bannaffe naye nga tebakkiriza abantu baabwe genda mu bintu ng'ebyo kwegamba oli omuntu n'amukuuma n'abeerawo ng'ali ku stress alowooza bingi naye omuleetako mu kintu ng'ekyo omuntu kwegamba abeera obulamu butambula buki bulungi era mbasaba mubeere nga mukola ki mwetaba ku kintu ekyo embeera bwetyo bweri muvubuka muto gwenina mu studios Kigozi Hamidu musomesa okutwaliza awamu essomero lino lyolimu ng'omusomesa ojjeko ekyokumobilizinga abantu baffe liri litya limazeewo kabanga ki likola ki baliyitaani essomero lino bwana Bokisa essomero lino lya busiraamu tuliyita Annual Baby School and Primary lisangibwa Nkowe omuntu mu district y'e Wakiso. Annual linnya lya muntu mwasalawo mulituume Annual Baby School and Primary then liri mu kitundu eky'e Wakiso Mende sub county bw'olinnya taxi ekujja wano okutwala e Wakiso n'oviiramu we bayita ku Kyemmende ku Kyemmende awo ofuna ka boda n'omugamba ntwala ku Annual Baby School and Primary ate era essomero lino tusomesa ebintu eby'enjawulo liri ku musingi gwa busiraamu naye ate lisambisa amagulu ameka abiri tusomesa omwana okuva ku bebi n'avaayo ng'asoma okusoma ya saluna n'avaayo ng'asobola okusoma Qur'ani n'aba nga atambula n'obulamu obwaki obw'ensingo omwana asaala ennaku zino abaana abamu babeera mu masomero ag'abannaffe gali n'omwana n'agenda akula ng'ekintu kye yali ayina okukula nakyo ng'eddiini ye okutandikirako nga takirina waggulu kwegamba n'abeera ng'asanga obuzibu mu mbeera ey'ensi kwegamba n'abeera mu groups ezitali zaki zitamuzimba kulwakuba talina ki musingi gwaki gwa busiraamu naye nga ssomero tusomesa Qur'ani tusomesa empisa tusomesa swala omwana n'avamu nga musiraamu n'akula ng'alina obuvunaanyizibwa ate ng'atyani Allahu subhana wa ta'ala. Waliwo ekintu naddala ffe abasiraamu ggwanga kitutera okutya abantu amasomero gaffe naddala gano essomero ga bannaffe amalala basomesa omwana n'afuwa oluzungu ng'ali mu nassale ekintu kino ku Annual mukikola mutya njawo kigambe Munnayuganda akulaba bane Bannayuganda abatulaba abaana bafuuwa ku luzungu oba mumupikamu Qur'ani yokka n'avaayo nze gwe mulaba wano nze nasomera mu masomero ga busiraamu naye nsobola okwogera oluzungu nemba nga nsobola ovuganya ne bannanga abalala oba mu nteekateeka y'ensi naye ku Annual Baby School omwana tumusomesa ebintu bibiri oluzungu naki n'eddiini era buli kintu kibaako ne period yakyo tugamba nti ku lunaku bwe ruti oba Monday from okuva ssaawa bweziti ne bweziti tugenda soma
dini yeah. oba kusoma Qur'ani kusawa bweziti netubanga tusoma ebintu ebyaki ebyensi okay. yeah, kuga omwana netumuteekateeka bulungi ate essomero liri ku musingi omulungi ate nga liddukanyizibwa abantu abakugu kuba essomero lino lya director waalyo ye Hajati Kulthum Muzata kugamba aliteekamu buli kintu kyonna kyonna ekikola ki omwana naava nga asobola okusoma nga ebirowoozo bye birikola ki kusoma buli kimu weekiri temweralikira abasiraamu yabakola ki abatulaba embeera bwetyo ndowooza ogiraba abantu bano manyi bannayuganda abatulaba ebiseera ebisinga obungi baba baagala nnyo okumanya ensonga okwenyigiramu mu festival tulaba obwana bwamwe oluusi nga buto mu buleese ebintu bino bye mubuteekamu okujja okwolesa ku siteegi yaffe ey'obusiraamu wali mukikola mutya muteekateeka mutya okulanga obwana bujja ne bukola ebintu nga bya mutindo abaana abo balina ababasomesa batraina baabwe ab'enjawulo omwana najja nga amanyi nti ngenda zikira ttaali naye nkola bwenti ne bwenti omwana najja nga amanyi nti ngenda kwolesa oba ejabu sho naye n'agamba nkola bwenti naki nebwentuga tulina abakugu abo abali mu kintu kino ate nga bamanyirivu abaana ne natuka ku stage nga ekyokola akikola ki akimanyisebo njagala ombuulire festival eno gwe mulundi gw'ogusoosa ogirabako oba ogirudde ng'ogiraba festival eno ndudde nga njiraba nyambuulire mpaayo bbiri eziyise biki bye wali olabyeko kyanjawulo ki kyolaba wano kuba oli omu ate kuba tesitesi kyanjawulo ki kyosuubiramu eno kati ekyanjawulo kyensuubiramu eno nti luli twabadde nayo naye nga side yaffe y'abasiraamu teri nnyo mu kintu netusalawo netugamba abasiraamu baffe beetaaga okusanyukako beetaaga okuba nga bayunga oluganda netusalawo netukola enteekateeka naffe abasiraamu netusaba tubeere nga tubeera mu festival eno era ensonga kyova olaba omukyalo oyo Hajati Muzata Hajati Kulthum yagitaddemu ekinnyo amaanyi era abasiraamu tusaba temutuyiwa mubeere nga mujja tubeere nga tusanyuka fenna kiki kyoyinza okugamba mukyala Jennifer Musisi ng'eyatuula n'agamba nti kambalowoozeeko kuba yandibiganye n'agamba siraamu temukyakala mugaabiri araamu kiki kyoyinza okugamba mukyala Jennifer ye ng'omuntu okusalawo n'agamba nti kanzikiriziganye ne mukyala Muzaata proposal ye eyitewo kyenyinza okugamba mukyala Jennifer Musisi nti ekintu kino tumwebaza okutukkiriza naffe ne tubeera nga tukola ki tweyagalira mu kintu kino kubanga kiyunga oluganda we yakituwa n'atugamba kale n'abasiraamu namwe mubeeko ne stage eyaki eyammwe nekikola bulungi kigatta abasiraamu fenna kwegamba n'abantu abalina eyo waliwo abaami wanabokisa abalina abakyala baabwe naye nga tamukkiriza kukola ki kutambulamu naye kati engeri wetwafunye ekintu nyo gye kituwanga kya busiraamu basajja bajja funa amaanyi baleete famire zaabwe Weta family n'ogiteeka wali gwe n'ogenda bibyo n'ogidda n'oginona olweggo Amina bwetyo bwe tuli ali mu programu omukeeze ensonga mu nsonga olunaku lwaleero tutunuulira kitongole kya Kampala Capital City Authority ne stage yaffe Muslim stage bwetyo bwe tuli ne bannaffe bano abamu ku batesitesi akulaza essomero ddyo essomero libyolesa essomero lino liri ku musingi gwa busiraamu liri ku bibiina bimeka kati lituuseewa essomero lino essaawa zino liva ku class ya baby kuva mu baby okutuukira ddala ku class P7 baby mwe muba n'abayonka abaana batandikibwa leetayo akayonka akayonka tutandika ku baby nga asobola okwogera baby class omwana nga asobola okukola ki sidde care naye ng'era naye waaba tumuleese tukola ki kuba tubaddeko n'abaana ab'enjawulo abato nga tubalabira naye nga okusoma kwennyini omwana asoma alina kutandikira ku ki mu baby class mpaka ku P7 baby paka ku kibiina ekyomusanvu ku annual annual baby and what primary school mwatuuzayo ko P7 oba tetunaba omulondi ogenda okusooka tetunaba kutuuza temunaba kutuuza naye nga guno mugenda kutuuza muteekateeka oba muteekateeka tusuubira okukikola okutwaliza awamu kakikoyinza okuteeka oba
tofaali kiriyonza okuteeka ku byenjigiriza bya Uganda gwe bw'obiraba bwe birina okuba bantu bamala okusoma mirimu ne gibula n'ebirala mwe kiki kye mutendeko omwana n'ava eno nga at least alinayo coca skill oba musomesa busomesa fwa n'ayita n'agenda. Ettaffaali linyinza oba letuyinza okuteeka ku muyizi oba omwana wa Uganda nga ffe abasiraamu omwana avaayo nga eddiini agirina avaayo nga amanyi ki Katonda kyekintu ekyo tuyinza omukola ki ettaffaali tuyinza omugatta omuteekako kwega mukyusa embeera z'omwana embeera gy'awangaliramu ya ddiini oba omwana alina okuba nga ali mu mbeera eyaki ey'obuyisiraamu obw'eddiini. Bwetyo bwe tuli njagala onkungire bannawakiso ombulire buzibu ki bw'osanze oba bwangu ki bw'osanze mu bantu gwenga mobilizer. Mbadde sinasanga nnyo buzibu naye nga buzibu eninga ndaba abantu entambula naye nga twakisolovinze ne tugamba nti Wakiso, Mende, Banda, Kaliti, Kitooke, Mabombwe, Kikookiro, Namusera. Ebyo byonna byalo. Ebyo byonna byalo. Kikookiro. Mabombwe. Mende manyiwo. Nkowe. Namusera. Kisimbiri. Ya Kavumba. Ne Kavumba. Esibawo na wali muki? Yonna. Wali mu Wakiso. Kaliti Kitooke. Kaliti. Liwo mikwano gyabe Kaliti ya mutufu mwandize. Lawudha mujje. Oliwo ne bahaji bangawo Haji Wudu Kaliti yawo. Kale mwenandoza tubakunze nti mujje. Okay. Obubaka bwo bwoyinza okuwa Munnayuganda naddala festival eno abasinga oli ayinza okugamba tetugendayo omusiraamu togendayo mu dakika ng'emu obubaka bw'eri omusiraamu wa Uganda mu festival awo tugende. Obubaka bwange eri bannanga abasiraamu mwenna nti festival eno teriimu kintu kyesitaza era mbasaba mwenna abaseeka abahajati baani abaana bammwe na famire zammwe mubeere nga mubakola ki mubaleeta temuli kintu kikola ki kyesitaza enyambala nungi buli kimu kyonna twateeseteese bulungi okusinziira ku ki ku busiraamu nga bwe bukola ki bwe bulagira era nga nyongera okukunga abantu bano Ajikaganganya Muhammadi Mama Ibla Fahadi Munabutambala mwena mbeere nga mujja mukola ki mwenyigiramu bannamende bonna Wakiso mwena mbeere nga mubeera mukola ki mujja era nenyongera nenebaza mukyalo ono Ajati Kulusu Muzata amaanyi gataddemu kubanga asitula obuki obusiraamu kagamba abantu babeere nga bakyusa embeera zaabwe eza bulijjo zibeere nga nnungi nga muleeta abantu mu festival eno. Neyanza ndagirira Annual Werio mpaka namba kesimu awo tuvewana. Annual Baby School eri Nkowe. Omuntu olinnya oba ovudde ku paaka enkadde paaka empya n'ogamba nti ngenda wa ngenda Nkowe. Bw'otuuka Nkowe ku stage obuuza ku Kyemmende. Kati bw'otuuka ku Kyemmende owa boda omugamba nti ngenda ku Annual Baby School and Primary. Boda oyinza n'otambuzaawo ebigere kumpiko kumpiko aye n'ekirala nti boda ya nusu oba olinye boda ya nusu 10 ng'era ngenda basomera ennamba yaffe eno nga erizi walidi ey'emu 070 24 85 10 namba ewo ogikubako ojja kubafuna ojja kutufuna bulungi ojja kwanirizibwa. Kale sibula Munnayuganda tusinkana ate mu festival nga naku z'omwezi 8 ku stage ya musiraamu. Bannayuganda abatulaba basibula nga nkoola bankuba omulanga gwange mwenna mubeere nga mujja mu festival eno naddala abasiraamu kuba stage yaffe weeriki nene Halima Abdu Ajikaganganya Muhammadi abafamire eyo mwenna mubeere nga mukola ki mujja banna Wakiso mwenna era nenebaza ne Hajati Muzata ono tiyayongeremu era abeere mugumu ekintu tujja kikwasaganya bulungi insha Allah
nenga mberenga mujja sigadde nze Kigozi Hamidu kansalo w'abavubuka mu Mende sub county. Kansala munabyabufuzi yana mulabinga alimu ebyobufuzi kale bwebale nnyo balieta embeera bwetyo bweri bwe batyo babadde olunaku olwaleero nja kuddamu sisinkane nakuza omwezi 8 zotozeera stage yaffe eri ku Kyogamu ground eyitibwa Matali stage mu makati ga Serena Hotel ne Parliament awo tuli wennyini era wejjo tusanga nga tukikuba n'amaanyi mwebale nnyo mwebali ddala kumata 10 mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.